Abakozi abasuka 20 wenjogerera balina okubanga bagobedwa ku kisaawe kyaffe eky'Entebe. Anti guno omulanga bannayuganda gwe baasitudde olutalo bannayuganda lwe bagudde ku kisaawe. Ebigambo bye bafulumya obufulumya baasabye obujulizi abaana babuleese nga bakutte obutambi obwabo abantu abasaba ssente nga bali mu kikolwa obutambi obwo mwenna mu bulabe. Abantu ab'amaanyi bavuddeyo nga ba Fifi the Queen babadde mu lutalo nga ba Rape babadde mu lutalo bajjaja Olexas babadde mu lutalo abaana bankuba kyeyo babadde mu lutalo basitudde omulanga. Omuntu bw'anaavayo n'atugamba nti guno omulanga teyaguwulidde ajja kubanga alimba. Omuntu bw'anaavayo n'atugamba nti ye talina n'ekimu kye yategedde mu butambi obuze bukolebwa agenda kubanga alimba. Guno omulanga baguyita ggwanga mujje kubanga tuli mu kulwanirira kisaawe. Ekisaawe ng'oyagala ensi esaanewo etandikira ku kisaawe. Teekako ne banka ng'oyagala okuwamba ensi okugiddiza wambe ekisaawe ky'ennyonyi kiwambe, owambe banka, owambe radio stations, owambe TV stations. Eggwanga ligenda kubeera mu ngalo lyo kubanga ekisaawe kye kintu kyokka ekigatta ensi okubeera emu. Essaawa zino olutalo lwe tuliko lwakulwanirira kisaawe kyaffe. Kituddire nga ffe Abannayuganda ebintu ebikolebwako bibeere nga bikolebwa in day nga biri very green nga tebiri mu darkness n'emu. Tukoye ejjoozi ku kisaawe eky'Entebe, tukoye ebintu ebitokolebwako nga byambiyone. Maama mulimu n'ebyokukwata abakazi ku kisaawe Entebe. Mugenda kukiwulira, mugenda kukitegeera. Yenze Shila Adita nga bwensiba mbagamba nti woba subscribe nze kigenda kutuyambako nnyo. Kwata mu kigambo subscribe, kwata ku notification bell eri waggulu. Buli video gye tuteeka waneeno nga gw'okutteko eyo notification bell eri waggulu egenda kubanga ekutuukako. Viewinga videos neno bulungi nnyo, commentinga, give us your best comment ku videos zaffe zineeno, otubuulire gy'owangaalira, otubuulire n'amannya go amatuufu. Tuwa bubaka bw'oyagala. Tugenda kubanga tubwaniriza my brother my sister ensonga za kisaawe. Tukyalwanira kisaawe. Ngenda batwalako ko mu butambi obumu ebintu ebivuddeyo, ebigambo ebyogeddwa tubeere nga ate tweyongerayo ne videos zaffe zineeno. Kyolina okukola gwe subscribinga, likinga, commentinga, twekuumireko. Yenze Shila Adita katugendeko mu butambi. Swaibu ng'okola ku kisaawe lekerawo omuze gw'okusaba ku bakazi. Igwe weezira kulaba mukazi ng'ayina ebbeere essongovu, ng'ayina figa, ayina ebbina. Ebintu ebyo bikutabula. Lekerawo okusaba ba passengers okukuwaako ate n'omala n'obasaba ne mobile money. Igwe muntu omu eyali akola ku internal affairs era nga oyina omuze gw'okusabako abakazi, weefuula omuntu ayagala okubayamba, osabye ennamba z'amasimu, ate eddakiika 3 obayingiza loogi, dakiika 4 osabye mobile money. Mukomye akamanyiro ebintu we biti twagala biveewo ku kisaawe Entebe. Swaibu ng'oli ku kisaawe Entebe, lekerawo okusaba ebitundu by'ekyama, lekerawo okusaba abakazi embugo, lekerawo okusabiriza abakazi n'omala okubasaba ate n'obasabirako ne ssente. Mulemesa abantu okulinnya ennyonyi, mumanyi n'obbateeka mu biyigo ne mubawazikamya eyo ne mutandika okubanga mubakuba engalo. Emize gino tugikooye ku kisaawe tugenda kubaanika. Tuka wali jukira nina fiya stambulanga konzeka basabye kino basabye kiri simanya biki ekyanyambanga ebisinga mbirina. Tutuka passport nga awali F awali M. Okay, awalina okubeera F which means female, waliwo M. Naye nga ebisigadde byonna biri ki biri okay. Omuwala yaŋŋamba toyina gy'olaga nga sikikkiriza. Meanwhile, I had used an agent. I had booked the hotel, everything. Nali buli kimu nkisasulidde. Okitegeera nga omanyi woba okozesa agent ng'ogenda for a trip, you pay akugamba nti njagala $8,000,000. So ebisigadde byonna for them, they take care of it. Okitegeera, they prepare your trip, wa wogenda okusula biki byogenda okulambula. They can ask you what would you want to kulambula. Tokawali nasooka nendowooza akasente kange ne mugane nga Mukama taata kiki kino nga sibitegeera nenga kati nkola ki. Okitegeera kati nkola enta ne mugamba it's not my mistake. I took back this passport and then they said it was okay and I have ever used the same passport to travel. Nangamba, you have ever used the same passport to travel? That's none of my business. I said you are not going anywhere. Meanwhile, by that time I was already working on TV. So ndowooza nga yagala ndageko nti mukwana eri gye mbeera ku TV birala ne wano birala.
honestly speaking, Katonda nga ye mujulizi wange, nze muntu abeera calm. By the way, I respect people so much. Sikirina, Sani, okitegera, everyone. Buli muntu gwensanze, nze bwemba ntuse mu kifo mbuuza buli omu. I greet everyone. I greeted this girl. I told her, Mnange, you're a fellow woman. It is my kamani. I don't want it to go just like that. Bambi nyamba. Bambi. I said you are not going anywhere. Please don't waste my time. Next. Nenga kati no very serious. Neso kankubira ku agent ne mga kakati Mnange. Passport ekozeze bweti tukoze tutya. Omukazi nangamba agent wange nangamba Remy, that's something very small. Tebakiganiranga ko muntu okitegeera. Nangamba try and talk to someone. Kwano ne mugamba wano tewali gwoyogera naye buli omu takuli. Laba Katonda bwansaasira waliwo cleaner. Ne cleaner oyo ndoza nga fani wange Katonda kyemwebazaako because that time I had no choice but to pray. Nayimirira ne mugamba ya Allah. Kamba de manyi lero gwe mulundi gwange ogenda soko gende Dubai banenga ngenda kuulira bubinga obusente ndowooza obutambi obwo obulabye ate nga nsuubira wabadde wabulabyeko dda naye nga bwe mutera okuŋŋamba nti adita ebiseera ebimu tuteremuko ku butambi obwo naffe abatafunye chance kubulaba tubeere nga tubulaba yes obutambi obwo bubateereddewo mubeere nga mubulaba rape mumulabye abatandise olutalo mubalabye bakadama naffe tebatutumidde mwana tuvuddeyo ate nga wanino wembadde nsuubirira buli nkuba kyeyo yenna okwenyega mu luno olutalo kubanga basinga kunyigiriza mmwe otuuka ku Kisaawe Entebe nga oyina buli kimu passport ogiyina oyina yellow book oyina vaccination card oyina air ticket one and flow oyina buli kimu abamu nga muyina ne invitation letters ezibaweereddwa nga babayita okujja okukyala mwezi ensi n'otuuka ku Kisaawe oli naakwata bukwasi passport yo n'akitamu n'akugamba toli qualified kukozesa nnyonyi n'akujja mu layini. Can you imagine ekintu embeera eri abantu abali unprofessional nga bwe babeera nobeera na buli kimu ekyetaagisibwa oli naakebera bukebezi mu passport n'akugamba akafaananyi akali ku passport si yeggwe togenda kubanga okozesa nnyonyi kuba mulimu abantu babiri. Can you imagine oli naakwata bukwasa passport yo n'asanga mu stamps eziwerako n'akugamba gwe you've traveled enough olabika oyina ssente tuweeyo miliyoni 2 olyoka olinye bw'ogaana oziwaayo omuntu oyo agenda kujja mu layini. Can you imagine ebintu by'okukwana abawala kuliko abasajja abeegumbulidde omuze nga bo bakwana abawala bulungi nnyo ne babakozesa ne babeebakako teekako n'okubasaba ssente ng'olwo nno ki in favor ey'okulinnya ennyonyi. Ebintu ebyo birina okukoma. Kino eno Kisaawe it's an international airport eyo eyambako okugatta amawanga. Omuntu ali mu nsi eyo teekako n'ababaagala okuyingira mu nsi bwe mutandika okolera ebyambiyone ku Kisaawe that means ensi mubeera mu gyonoonye. Nze kisinga okuneewuunyisa ate era ekinnuma nti Omunayuganda ffe bannyini nsi ffe tusinga okuyisibwa obubi ku Kisaawe ekyo okusinga omugwira. Abagwira babawa too much attention ne babafaako bulungi nnyo naye nga gwe Munayuganda munno yakulemeseza okulinnya ennyonyi akuyisaamu amaaso nga bw'ayagala. Nze adita bankwatako ne bakanyuga ebintu byange mazima ddala ekyuma ne kirya essimu yange ne kijibetenta yonna neetuuka okuggwawo. Essimu yange gye nagula ssente ennyingi ddala ekyuma ne kijibetenta nebeera nkigweddewo ne batampa excuse n'emu naye nga jjukira guno gwe baliko gwe mulimu gwabwe gwe gubaweesa emmere gwe gubaweesa feeze. Essimu gye njogerako yiino waneeno essimu yange eno endowooza yonna mugiraba kamera yonna bagirumaaluma yonna neebetenta ekyuma kyagirya naye nga bulagajjavu bwa ku Kisaawe. Nabalazeeko paspooti yange nga bannyininyini ab'oku Kisaawe be bagiteekamu ekituli ekyo ne kinfuukira ekituli buli wengezaako okuginnya ennyonyi nga njagala gikozesa ekituli ekyo nino kisasulira
kubanga bantiisatiisa bagamba nti nno passport erina kubanga enfu olw'okubanga erimu ekituli. So ebintu ebityo tuba tubirwanyisa bivewo. Tusuubira Abannayuganda mwenna okubeera mu struggle nga mwekalakaasa kweno ensonga ekisaawe kisobole okubanga kitereera. Omuntu bw'aba alina ebintu byonna ebimukakatako okulinnya ennyonyi, why are you still asking for money? Lwaki olemesa oyo omuntu okulinnya mujjukire tiketi ya bbeeyi, tiketi ebbiri ekutwala n'ekuza esobola okulya $5,000,000 ate nga baganda baffe abamu bagenda okulinnya ennyonyi nga bamaze kutunda byabo byonna. Omwana atunze omufaliso, atunze ekitanda, atunze ettaka, agenda ayiye omuganya okugenda okukola oyagala akola atya ebintu ng'ebyo. So nsuubira Abannayuganda ku luno tulina okusitukiramu ne tubeera kintu kimu ne tukuba omulanga guno mpaka last ebintu ebiti nga bikyusiddwa. Njagala mmanya ki kyolowooza akatambi kano. Give me your best comment ng'oyita awo mu comment section. Byonna ngenda kubanga embyaniriza. Consider subscribing oba omaze okulaba videos zange zino bwe ziba zikunyumira, tuwe thumb up, tuwe like, ate era tweyongereyo buli video yonna gye tunateekawo egenda kubanga ekutuukako. Imbagala nnyo. Stay blessed.